Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Kulembeze w'ekibiina ki National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu enkalu za kunoonya bukongovule Masekati ne General Muhoozi Kainerugaba olutalo luzzeemu nate okubeera nga luyinda. Bigambo ki bineeno ebizza ate olunaku olwaleero? Tubadde tumanyi nti luno lwaggwa oba Bobi Wine yafuluma eggwanga nti oba oli awo olugenze luggwa. Kumbe ate ye omukulu bw'afuna eyo nno akadde ke ng'atudde ku mukutu gwa X ng'addayo ng'abaako ate ebyakola ebiringa Ebuvanjuba ne bugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 453 688 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowe eryo mwebale kutuwagira. Thank you. ebiringa ebisoomooza omukulembeze w'ekibiina ki National Unity Platform amanyikiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bijja bitya era kiri kitya? Banywanyi awo wennyini wenjagala okubanga ate mbikuleetera byewuunyisa nnyo nnyini ddala bitya. Kakati nno nazirwanako nfanfe owa General Museveni avuddeyo n'abaako byayogera Hajji Nadduli. Bigambo ki byayogedde? Ageze basi n'okusaasira General Museveni olw'omutaba n'agamba wano wetwolekedde ng'akaseera si kangu yadde akamu n'akeddagala. Ebyo nno byonna tugeraba nga kakati nnakulira School of Leadership amanyikiddwa nga Paul Kenneth ageze basi n'okuba nga ate atabukira NRM. Ono nno badde ku show emu ya TV n'abalaga level bifudde ku kimbo n'opo etunda kaadi n'ebirala ebiringa ebyo bwe bityo. Ono n'akuleetedde ebyama General amanyikiddwa nga General Kasirye Gwanga Hajji Nadduli mutabani we n'abalala bavudde batya mulamu bw'ensi eno naawe okulabula eri abasajja nga General Kahinda Otafiire bityawe bizze waawe bitandikidde awo wennyini wenjagala ate tusimbe essira osobola okubanga ebigambo bino byonna obinnyonnyoka mu butuufu bwabyo nga bwe biri oba bwe bigenda maaso n'okubanga bitambula. Erinnya yenzedde niye yakuweereza tuli ku mukoto gwa Beyond the Newsroom ate we tusinzira okubanga tukuweereza mu ggwanga lyattu lineeno Uganda. Ebyo nno byonna ebirifaamu kwoteeka n'ebyo ebiri ebunayira tuba tubinoonyeyo ne tubikuwa ate nga tetubikubye ku ngulu wabula okubeera nga tubisima munda kituyinza okugamba digging deep ne tuba nga ate tubikuwa byonna n'osobola okuba nga obimanya. Nzadde niye yakuweereza nkusaba n'obuwombeefu bw'ekika ekya good video soko gimpere like ojiwa like ejja kudduka emisinde mingi tukekulisa ekidomo asobola okuba nga agifuna ate era mu ngeri yemu naawe atulaba nga gwe munundi gwe ogusosola video zaffe njagala okukusaba gwe muganda wange mwannyinaze twegatteko ku mukutu guno ng'osubscribinga ku channel yaffe atuleme kubanga ojirwa kyetegeeza nti osobola okubanga byonna ate obifunira ddala butereevu nnyo nnyini ddala. Awo wennyini wenjagala okubanga nkusabira gwe munywanyi ali mu kundaba oba ali mu kungoberera nti bw'osubscribinga ku mukutu guno gy'aba okoze ekisinga kola mu kadde okaje personalize okateekemu all tusobole ofuna notification ku mboozi zonna ennyuvu ze tugenda maaso n'okubanga ate tukuteerayo ku mukoto guno. Kansookeeko ebigambo bya Hajji Nadduli ono we tuba tutandikira wano tubiweemuko kadde tubiwulirize kubanga birina amakulu mangi ge wandyetaaze okumanya. Wuliriza. Era bwe tubadde mu kalulu wano tulebe mwami Kyagulanyi nga akulembeza nnyo ebbendera y'eggwanga era yalabikanga eyagatta abantu yawuliranga nti mpuliranga kuluno ndi munnayuganda nnyo okusinga era kyali kituufu nakati kikyali kituufu kubanga kizibu kati okukulaga nti wano eno y'ofiisi yaani ya nuupu kubanga osangawo bendera ya ggwanga bebaba bagendawo nagye banaagenda balabanga emmotoka zijjudde bendera ate olwo ebeera patriotism okukkiririza mu ggwanga lyabwe erimu. Kyaba ebyokwerinda balabikanga abakirwanyisa anti bendera y'eggwanga agitadde mu byobufuzi ate yaki eri oyita ya kanisa
era bagenda baziwanulangayo era anti ngamba nti bw'okola kyototegeera guwe nnyini guweeyiwayo oba akakodyo akakozesa n'akatwala nago nogujwa nze nziraba bazisiba ku miti waggulu oku biki kati abaali baziwanulayo kyalemerera bw'onoobeera ku ekyo kakati osebendera yeggwanga wansi gogisa wansi tetujja kulaga bakulagira abantu babakwate tolina era okuwamba nti wano mpambyewo akabonero akasooka okulaga bendera yenkola bwe yabeeranga bano obusungu okubujjawo era nenkiraba nnyo nga nabalala babakwata bebyokwerinda bazikwatanga ne bazizingazingako ne bakutwalira nako gwabadde agizimba. Kale nno ekyo bw'obanga ogenda kusomesa patriotism obumu bw'eggwanga okwewaayo kw'obumu bw'eggwanga oli najjayo bendera gye twakola bendera eyo yaffe ffenna yabannayuganda si muzungu yagitulekera ffe twagyeterawo kakati ate bw'ogamba nti obwogisimba nkutte obabonga amaamulawo obwetwaze bw'eggwanga mu 62 eggwanga Uganda lwe lyagenda maaso n'okufuna obwetwaze era akamu ku obwo obubonero akagenda maaso n'okubeera nga kakolebwa oba akayeyoleka kekukubeera nga national flag egenda maaso n'okuba nga ewanikibwa bwe yawanikibwa bweti ekyo ne kiraga nti eggwanga lyattu Uganda lifunye obwetwaze era bendera y'Abangereza neteekebwa wansi ng'akabonero akaali kalaga nti mwana wattu ate colonialism yaabwe egeze maaso n'okuba nga eyimirira. That was 1962 eggwanga lino erya Uganda bwe lyagenda maaso n'okubeera nga lifuna obwetwaze. Ebyo byonna bwe tuba tubijjukira bwe tuba tutunuulira nti musajja mukulu amanyikiddwa bwe tujjukira nti ng'ennaku z'omwezi 9 October 1962 yes musajja mukulu amanyikiddwa nga Grace Stewart Ibingira eyasavingako nga minisita wa Uganda mu kaseera aka independence mu mwaka gwa 1962 ng'ennaku z'omwezi 9 October y'omu ku abo eyeetikka eddimu eddene ery'okubeera nga munnange batudizayiningira fulaga ennungi ennyo nnyini ddala. Era Ibingira ono alijjukirwa mu byafaayo by'eggwanga lino Uganda era nga njagala okutegeeza ku bubonero buno wammanga naki kye butegeeza ne kalazi zino ezirimu nga bw'otunuulira black representinga abaddugavu oba Abafirika nti black represents the people of Africa, then red represents the brotherhood and the blood symbolizing unity with Africa and the world. Crested crane, the national bird chosen for its gentle nature. Olw'obukkakkamu bw'ekinyonyi ekyo ennyo nnyini ddala. Kaakati bw'otunuulira yellow, eno yellow mu colours zino representinga oba symbolizes a sunrise oba a sunshine, and sunshine is representinga omusana n'ekyo ekiriisa mwanattu ekiva mu njuba eyo akasana ak'obulamu nga bwe kwogerwako mu lulimi luno Oluganda. Lwaki nkujjiddeyo ebintu bino okuzzayoko mu byafaayo kwe kulaga mu bigambo bya Hajji Nadduli ng'akugamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo okuvayo n'agamba abantu okuba nga bakwata bendera kye yali asinga okuspreadinga kye kino ekiri mu kala zino ebbiri eya red ne black eziraga nti bannange ffenna tuli baddugavu owe Koboko owe Aluwa owe Apachi Hoyima Lira Kiboga Kasanda Bukuya Mubende Mityana Mbarara Fort Portal Kasese Kampala
kala mojja ffenna tuli muntu omu unity inti yawo Bobi Wine he was strategically planned era yasobola okubeera nga abeatinga government oba NRM kakati red nga bwe representing anti musaayi ffenna omusaayi gwa red oba oli waawa ekitegeeza nti akabonero ke yavaayo nako akukozesa akabendera kaali kabonero kankukunala nnyo akalaga nti NUP n'obukulembeze bwayo tebuzze sosola mu mawanga tebuzze kusosola mu ddiini wabula buzze okubeera nga bugatta abantu awamu byebigambo Hajji Nadduli byakunnyonnyola nga bakubuuza lwaki NUP yasalawo okukozesa bendera ye ate lwaki ab'ebyokwerinda ebitongole by'ebyokwerinda byalwanyisa nnyo ekya flag okubeera nga bagijjawo bagibajjako abantu kino kibanga kubajjako obwannannyini kati bwe tudda mu kintu eky'ebyobufuzi nti gavumenti yakizannya political okubeera nga egibajjako Hajji Nadduli kakonyeeko nti ne bwe twabeeranga mu lutalo twalwananga nga bwe tuwangula bwe tusimba flag nti kano kalinga akali akabonero akalaga nti flag wezibuna mu ggwanga lyonna Robert Kyagulanyi Ssentamu abaali wambye nga lize mu mikono gye ng'alikutte bw'ati era aba obukulembeze ng'era mwenna mumanya nti balangirira mulala yalondebwa mulala kizze olw'okubanga mutunuulire ebyo nno ebikolebwa Hajji Nadduli akunnyonnyola akubuulira buli kimu nakugamba abamu ku basajja abali mu myaka egifaanana bwe giti nga bakozesa emitwe gyabwe ye musajja mukulu amanyikiddwa nga Hajji Nadduli omulalaani General Kahinda Otafiire abasajja bateerya ntama aboogera embwa n'ebambwa ekitiiyo n'akiyita kitiiyo so si kijiiko mbunalabye ekijiiko ekinene nedda there is no big spoon it's a spade. Those are men who speak with integrity, who deserves respect wherever they go. Akugambye akabonero NUP ke yavaayo nako akafulaga kalaga nti omutima ogw'obwetowazi ogwegassa awamu okubeera nga gukwata eggwanga lino okuba nga gwe lunula nga lugiza mu mikono gyagwo bye bigambo Hajji Nadduli byagenze mu maaso n'okuba nga akozesa. Guyinza okwebuuza ekibuuzo lwaki Bobi Wine yakyuzinga kino amongst all apparatuses ezaaliwo ze yali asobola okubeera nga akozesa mu kalulu oba mu campaign. Nabagamba nti zebyange tuba tulina okubeera nga tubinoonyerezaako ne tubeera nga tubikwasaganya tusobole okuba nga tubitegeera. Bw'oba otunuuliramuko aba designinga flag eno ne biki bye basinzirirako waliwo ebintu byali bingi nnyo nnyini ddala bye bagenda maaso. Waliwo tweet oba X z'omukulu omu zeyagenze maaso n'okuba nga awandiika oba oli awo ze tuyinza okwogerako mu ngeri emu oba endala naye njagala tuziweemukko kadde katinitiri tusooke okulaba nga tuziyitamu. Mukulu gundi yakolera video ng'egamba etya ku X. I saw a video kandabe yine no okay yagamba I saw a video of Bobi transiting through Kigali airport. I am sure it is an AI video, but if it is true, I hope the airport officials thoroughly disinfected him. He had just come out of a pit latrine. Bobi Wine namwanukula naye ku mukutu gwa X n'agamba it's not AI, you criminal. It is real. Only that it was 5th October 2023, the same day your thugs grabbed me off the plane upon arrival at Entebbe airport, and it was live on local and international news. You can imagine the ignorance that occupies the heights, that occupies the highest office in our military. Other senior officers must be feeling insulted. We shall liberate them too. Onagamba nti Muhoozi bwe yageze ku Twitter n'agamba nti akafutambiye kano abadde katambula nga kalaga nti Bobi Wine yayita ku kisaawe ky'e Rwanda okuba nga afuluma eggwanga. Muhoozi ng'agamba nti kalabika ka AI oba sekyo yali Bobi Wine yali yeekwese mu toyi gye baamugja okubeera ng'agenda. Anyway, Bobi Wine n'amwanukula n'amugamba nti gwe
omumenyi w'amateeka akakatambi ka AI katuufu wabula kaali k'ennaku z'omwezi 5 mwaka gwa 2023 nakutegeeza nti akatambi kano ke kalulibwe bweno ne bali bategese 1 million March from Entebbe airport paka wa mu town wabula Bobi Wine bamugrabinga off ne bamujja ku nnyonyi ne bamuvuga paka wakaawe mwenna mubijjukira bulungi ebyaliwo kati ono mutegeeza Bobi Wine ategeeza Muhoozi gamba nti mumenyi w'amateeka gwe bino bimanye nti bwe biti bwe byali so tebiringa gwe bolowooza mbu AI byali bituufu era gwe n'agasajja go ge muwa ordering okubeera nga gankwata ne gantulugunya okola ebyo byonna kyabuswavu nti byali ku mawulire agawaana agewaka n'ensi yonna era byabeera broadcasted live ng'ensi yonna era emanyi buli kimu n'agamba asaasira abakulu abali mu magye abali mu ofiisi ezawaggulu abatunulira omuntu akutte ofiisi enkulu mu ggye ly'eggwanga ng'ebintu byayogera waabiti tabimanyi n'agamba nti akimanyi nti bambi bali abakulu abali eri bwe babiraba nabo ensonyi zibakwata bambi ne bawulira nga bafa okuswala naye n'agamba nabo bonna ajja banunulira wamu oba we shall liberate you too agambye bwe ati we shall liberate them too nti nabo tujja bba ng'ate munange tubanunula ebyo bigambo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo anyway naddamu n'agamba Muhoozi naddamu namugamba mbuka Bobi should stop telling the world lies. He fled the country on 26th of January this year, 11 days after the elections. He has spent 2 months in the United States eating Big Macs while his followers are in jail. Nti some leaders Bobi alekerawo okubeera nga abalimba nti yafuluma eggwanga ngina kusomwezi 26 ennaku 11 ng'okulonda kuwedde era maze emyezi 22 mu Amerika nti yalekerawo okubeera nga abalimba yabadde mu Amerika nga lyabitafutafu nga bo abawagizi be bali mu makomera bavunda nonno Bobi Wine we yasinziridde n'amugamba mbu ng'ennaku z'omwezi 3 January you said I was hiding in the US Embassy. Now you're saying I left you on 26th January. So why then did you mount roadblocks everywhere searching for me until 14th March? Why did you raid Harriet Chemtai's home in Kapchorwa on 4th February looking for me? Why did you raid my PA and abduct his wife on 12th March claiming I was hiding at his home? No, do you now realize that your intelligence is not intelligent? Bobi Wine avaddeyo n'amutegeeza nti ngenda kuza omwezi 30 Muhoozi yavaayo n'agamba nti Bobi Wine yeekwese mu embassy ya America wali e Kabalagala ate era n'addamu n'agamba nti gwe wennyini n'ogamba ate gwe omwagamba nti ennaku z'omwezi 26 nali nafuluma January n'amubuuza kati gwe lwaki wagenda maaso okubeera nga muyiwa amagye ku kkubo ne mukola roadblocks nga munnoonya okutuusa ng'ennaku z'omwezi 14 ogwokusatu n'agamba lwaki mwagenda ne muzingako amaka ga Harriet Chemtai ekapukyolwa ng'ennaku z'omwezi 4 ogwokubiri nga mulowooza gye ndi era lwaki mwalumba personal assistant wange ne muwamba ne mukazi we ng'ennaku z'omwezi 12 March. Yagamba nti ekyo kiraga nti intelligence yammwe teri intelligent ebyokwerinda byammwe si bigezi kimala. Oyo gwe bayita Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo bw'asalawo okukulumya mutwe agukulumya naawe n'omugyamu omusera ne bino byonna bw'oba obitunuulira kiki ebikuwa era gwe nga ndaba kiki ky'olowooza. Nze ndowooza nno omukulu ono bw'abanga ng'alabika abuliddwamuko ekyokola agamba waaki sibaako gwe ntankula wano ne tufunamuko conversation naye bino byonna bijja kuggwa buli kimu kiva n'akadde kaakyo sooka owulirize wano ku omukulu ono amanyikiddwa nga Paul bamuyita Poka Kande akulira Dope School of Leadership. Wuliriza naye yalemwa okuweza obukadde 10 okumuwa kaadi ne batagimuwa kati bw'oba oyogera ku kintu kya bunyazi na bubbi nga gwayagala okugamba nti olwanyisa bubbi gwakuŋŋanya kuba ne ssente awo nze kyesikiriza nakyo mwe abantu ba Nuupu era singa katulubwama bannange omuntu afanga naye omuntu tafa
Katolu bwama yatugamba nti obwana ba Nuupu obwo mugenda kutuka ekiseera mugenda kulabya embagamba bane Jovan omuntu wagamba nti yawaayo miliyoni 5 afune kaadi n'atagifuna aba yagigula era kale tugambe kyayogera kituufu owuliriza gwe tofaayo owuliriza bubbi tunula mu kamera anti owuliriza tunula mu kamera oddemu kyoyogedde lindako kati twogera ng'abagezi omusajja azze akubye emmeeza akaabye agambye nti nawaayo miliyoni 600 naye gwe bawa kaadi teyawaayo n'10 ezo kaadi bazitunda omanyi ndero ndowooza lwenzudde nti omuzungu yali mutufugamba nti empty tins makes a lot of noise nti emigero emikalu gikola nnyo gireekaana nnyo okusinga egyo egijjudde tubula owulira tamala emirundi yagambanga bw'ati okuone ku mutwe gwo owulire engalabi ki kyekuwa nti bwokera ku makya n'okola allegations n'okola statement yegamba nti nze nawaayo miliyoni 2 ne baŋŋamba yongerako 10 ziwere 600 bakuwe tiketi bino byali bigambo bya kaweesi ne batakuwa kaadi eyo wabula n'onyiiga nnyo n'ogamba ate ne bawa ate awaayo sente ate era n'okola statement stupidly n'okola statement yemu egamba mbu tickets bazitunda bwe baba bazitunda lwaki tebawaggwa wadde miliyoni 5 ne bawa oli ate awaddeyo yadde ekyo kyokka kimala okulaga nti gwe entegereyo n'obwongo bwo muli paralelo muli muti ati bagamba nti unlike poles attract each other but the non-like poles they do what they repel kakati gwe n'obwongo n'entegeera you're just to repel you otherwise odagenda katugeza ali ku raundi y'ekibuye onadda nateete egwo okwata lyawa okwata lya nsambya kakati ddala abasajja nga bano nga you're on a national television but submitting such kind of a submission foolish njagala kuwa vidiyo eno soko ogiwulirize President Museveni Uganda yagifuula bwakabaka lwaki natandise n'okugamba abaana baabali njagala ombulira abasajja President Museveni be yagenda nabo mu nsiko abaana abo be baliwa singa waliwo consensus wankiri baali badde mu bibiina bino ebivuganya kankuweekeza ekyokulabirako General Muhoozi Kainerugaba ayagala bwa president abamuli ku Lusegere pedigree yawe eri mu byobufuzi bavaawa omukulu ono tanawo kutuuka Honorable Kabanda gwe nadde njagala okukozesa nga example si oyo aha Honorable Kabanda taata we yali omu ku basajja ba Museveni ab'oku Lusegere mu nsiko nga bwe nkugambye nti mutabani w'Oginga Odinga mutabani wa Jomo Kenyatta balwanagananga naye ne bamala ne bagamba nti Kenya erina okusigalawo kati mwano mu Uganda abaana b'abamama mbabazi obalaba mu byobufuzi bagondi ba Rijema ba Amanya Mushega abaana babe baliwo President Museveni ekintu yakipanga okumala emyaka 4 ng'azimba kingdom fenga tukola birala bali banne bonna n'aba dismantlinga n'abamalamu amaanyi n'abafuula nga balina okudipendinga ku ye kali akatuke mbadde nkulaga wano nga program tinatandika nakugaa nti Honorable Kabanda yakuba gundi omusumaali Jimmy Akena mu mwezi gw'okubiri namugamba nti gwe obeera awo ng'okima sente wa President Museveni ng'ogira ndowooza akajjukira bulungi akulaga ye yennyini akakantu yali akulaga nti n'opposition eri fake nti n'oli naye akita ali fake ya point kyali akola ng'ontandikiddemu osanza yasse wati wali opposition eno presidential monarchy ya President Museveni ebigambo bino bw'oba obiguliriza obiwa akadde Honorable Betty Nambozi yavaayo n'agamba nti this is no longer government, but General Museveni is trying to build a monarchy. Ne bagamba
ebyo bigambo bya bannabyabufuzi era nambooze baleese byobufuzi ebyawulayawula mu bantu omuntu aliona atya omuntu aliwona kannambooze ako nuupu ebyayo byakuvuma byamanyira n'ebigambo ebirala bingi n'omusajja akubuuzizza bw'onoonya abaana ba regima tobalaba ono wa Nadduli wuli bambi neyafa bibye musajja wattu ntunudde enfa gye yafaamu abaana ba General Kasirye Gwanga bali luddawa Kahindo Otafiire abaana baabwe bebazzawo baliwa Dr. Kanokiza Besigye abaana be baliwa mu gavumenti eno ate yali luddawa byonna bw'obirowoozaako osobola okukkiriziganya oluusi n'abasajja bano newankubadde nga at one point or the other oyinza obutabakkiririzaamu kiwa obudde naawe wennyini okirowoozeeko nga ggwe kati wulira bano yenze nali njagala nnyo Muhoozi atukulembera emyaka 10 nga tetumukubyeko kalulu lwaki nti waliwo abantu b'oweddembe ate ne balikozesa bubi oyo wa NRM w'Mubende yadde ku Heart FM n'agamba ayagala Muhoozi abafuge emyaka 10 nga tebamukubyeko wadde kalulu emitwe egyo ogiwulira yankuyo no video tiketi gye yalinnya return oba okukomawo kwayo kwa mwezi gwa kutaano yasaswa ne return ticket ya mwezi gwa kutaano era tumusuubira nti ajja kudda in fact nze simanyiiko nti ababadde bamunoonya baabo batuuse waka n'ababula eggwanga lya Uganda liba limanyi bw'obeera mu Uganda ekyamazima tubeere serious tosobola kubula ebyokwerinda kino ekyokumukuumira ewaka ate olaba ne wano kati muganda wange wagambira nti abadde tamanyiddwa gyali no security onabuka abantu ababuulira amazima security eba emanyi wooli era bakukuumirayo eyo so bw'obanga oli mu nsi erimu president asobola okukkiriza gwa muwakanya okubeera n'emmotoka nga tebagikkiriza muntu yenna kukuba ssasi ne liyitamu oyinza obutayanguyirwa kukakasa mulala nti oyo president ayagala ofe mbidde ogambye oti bw'obeera nga mu ggwanga simanyi bulungi nze kyemmanyi mu Uganda muno nti kyangu nnyo era naluli nakibagamba kankiddemu muno mu Uganda kyangu nnyo okusiriwaza abantu okusinga okubakakasa nti ono abasiriwaza ekisinga obwangu kubasiriwaza baba egattako NRM si kyangu nnyo olowooza nti basiriwaza abantu wabula abalala nabagamba mu buzibu bwe tulina mu ggwanga Uganda obusinga egyo kuba obw'amaanyi be bano ba so-called intellectuals be mulowooza nti bategeera nnyo abo abeeyita okuba bageze ennyo nti bo bayivu kyekizibu ky'eggwanga lino be bakeera ku makyo ne bagenda eri ne balya ssente ne badda eno ne bakulaga nti ba opposition ne bagenda eri ne bakola kino ne badda eri ne bakulaga nti ekyo kikyamu ne babeera awo bwe bati nina omuntu omu gwe mmanyi yali azze nakwesimbawo mu kifo nga kyamaanyi ngalaga opposition w'amaanyi naye nga mu buvuyo bwonna obwabaawo ye yabukulembera n'omutunuulira noga ensi eno bwe mutulaba mu mawulire nga tusirise just know we know a lot and most especially abava okole bagenda mu field abakola engagements n'abantu ab'enjawulo we see a lot of things happening and we just keep quiet and you know eyo ye Uganda mwetuli so mbidde mukkirize ndi Bobi Wine alina we yabaleka mugumire we muli for God and my country BTN Media Beyond the Newsroom muzikirize mbatede wano tusinkane nga gulude na kiriza mwena hayo jimuangalia mu bitundu byagwake byenjawulo mwebale kubiranga kwemuliranga bantulabanga bantugoberera nsadde ne Beyond the Newsroom kwoli atene deni exclusive channel yafe wali nayo kubiranga ebawereza bye bye tusinkane nga gulude ne yakiriza Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.